Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Segaba Morishiri. Kati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform yali mu kibuga Fort Portal alina byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera. Ono nno mu bigambo bye abamu bagenda maaso n'okubeera nga babijjamu ebirala. Yayogera ku Arsenal ne Man U era ebigambo bye byali bwe biti. Kati kaakati awo wennyini bw'abadde ku mukolo ogumu ogw'enkiiko z'abavubuka eyo mu Kyaddondo East alina by'asobodde okubeera nga atangaaza ku ekyo era mugenda maaso n'okubeera nga akyogerako agamba ekyo si kye nali ntegeeza wabula kye nali ntegeeza baganda bange kye kino era ebigambo bye bw'ati bw'asobodde okubeera nga abyogera. Abavubuka gye buvuddeko nali njogera nga ndi Fort Portal ne bagamba emboozi gye mulina okuba nga munyumya si ya Arsenal ne Man U abalala banfuna bubi. Njagala nnyo ebyemizannyo era nyambadde bwenti kuba bwe nvaano ngenda ku mupiira somewhere. Naye njagala mumanye baganda bange nti gwe okusamba omupiira n'okufunamu omupiira ogwo okufuuka bizinesi ne gukyusa obulamu bwo ne batalanta esobola okukyusa eggwanga nga ebyobukulembeze biteredde. N'olw'ensonga eyo ekintu ekisinga obukulu mu bulamu bwo kwe kutereeza engeri gy'okulemberwamu n'ebyobugagga by'ensi ebirina okutereeza engeri gye bikwatibwamu. Ebyo byonna bibeerawo bisoboka nga mwenyigidde mu bukulembeze. So njagala okubasaba baganda bange abavubuka ye mwesuubi ffe tutandise okukaddiwa bakadde baffe bano mbalaba baagala nnyo batuuka okuva mu nsi nga bali comfortable nga bamanyi nti abaana baabwe tebagenda kubeera baddu nga bwe babadde emyaka 4 egiyise gibasaze bakadde baffe. Kati embeera bw'etyo bwesobodde okubeera ng'ebeera omanyi TikTok, Facebook n'emikutu emirala gya social media gyagenda maaso n'okubeera nga gikwata omuliro nga buli omu yeebuuza ate omusajja abawagizi ba Man U ne Arsenal baamukola ki? Ate omusajja lwaki ageze maaso n'okubeera nga ayogera bw'atyo? Nonno wakati mu kubeera nga TikTok yajja omuntu atemamu ka clip ako yeetaaga okubeera nga amatu asaasaanya butereevu muyinza obutamanya wa gye bibeera bivudde era ako kayagala okubeera nga mumutegeera oba okuzimbira ensonga kayinza okubanga ateekayo era bwe kasaasaana oyinza okwekanga ng'ekyamazima abaana bakuyisizaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno agamba abavubuka mulina okugenda maaso n'okubeera nga mwettanira naddala mu nteekateeka eziriwo ez'okulonda abakulembeze b'abavubuka era mu mbeera nga bweri Robert Kyagulanyi Ssentamu yakakasa edda nti mu mwaka ogwa 2026 agenda kubeera nga dda ayagala ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga agamba President Yoweri Kaguta Museveni nange kimpeemu nkikwatemu nsobole okubeera nga nyongerayo eggwanga mu maaso kuba naawe emyaka amatu egigenda mwana gyogeze maaso n'okubanga okulembera gimala. Kale bwe bityo sobodde okuba bibeera. Member wa Parliament kati akiikirira abantu ba Kyaddondo East Yenkunnyingi Muwada era ono yadda mu bigere kati bya mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula by election eya 2017 era eyo mwattu yagenda maaso n'okubeera nga ereeta essuula empya mu by'obufuzi. Eri opposition yaliwo yali FDC Forum for Democratic Change ne kati wetwogerera National Unity Platform basobola okubeera nga batwala ababaka abali eyo 57 ne babayingiza olukiiko olukulu olwa Parliament y'eggwanga. Kati mu mbeera bwetyo abasinga obungi bava mu bitundu ebya Buganda. Waliwo Nambeshe oyo nno nga Chief Whip opposition ate era nga Vice President muganda wange ow'ebuvanjuba yeyava eyo mu Bugisu ate ne wabeerawo n'omubaka omukyala wa district eye Jinja Manjeri. Kati kaakati waneeno embeera bweba etambula bwetyo kiraddala nti osanga gye bunajja mu maaso enteekateeka z'abano zijja kwongera okuba nga zibuna eggwanga lyonna kuba luli eri ababaka babeera nga basinga obungi bali mu Buganda. Katunuulire mu mambuka ebugwanjuba n'ewalala ku guno omulundi kyo kinagenda maaso n'okubeera nga kivaayo. Nze Segaba Morishiri.